NUP yajja nga basinga ekisooka yali yakibwatukira era NUP bw'oba ogaba max eri Kyagulanyi ne secretariat y'abakulembeze ba NUP olina okubawa max ez'okusobola okusaaniika okuwaata okusaaniika n'okuboobeza ekibiina kya National Unity Platform nga teriyo muntu mulala awunyiriza kyonna tiwaliwo ettooka eriryowera kubanga bwe twali tutandika National Unity Platform ekibuuzo kyabuuzibwanga nga tuli mu people power nga batubuuza ekibuuzo muyina center number NUP gyeva NUP eva ku kya center number mulina akabonero abaana b'essomero mubayina headmaster waali benchi mweziri n'essomero weeriri naye center number kuba eri ewa center number gyeva baali bateekayo ekijinji nga bamanyi akabonero ke tugenda okujja nako saawa ojjukira nti luli twali kuki okuleeta Kyagulanyi twali kutta eddakiika zinayoyoma tunaingia kiwanja dakika zinayoyoma kakati essaawa ne bagiwamba ne bagitulemesa ng'akabonero people power Balamu Barugahara n'abalala ne bagiwandiisa as an entity nti ne bwe tuba twagala okukiwandiisa ng'ekibiina tekikola ki but people power is an idea that is what they missed it is an idea esobola okuzaala ebirala kati people power abakugu n'abagezigezi ne bakozesa people power okuforminga National Unity Platform as a political wing kati ekibuuzo kiri nali luddawa naliwo kwolonza akalenzi akali kasitudde obutabo bw'ekibiina noonyereza guno naguli ebitabo nze mbiyina register weereza wano koloti gwe naliko nze mbaddewo kuba people power sigitandise leero nze Kyagulanyi nali namwegayirira dda kankakulageyo kwefu kano ukalabe kano kenkulaga kali mu public tomanyi nti ebugiri bansiba ennaku 7 ebugiri nze bansiba ennaku mmeka 7 kati kano kenkulaga simanyi bona akawa baki bantu baffe kano oyani oyo mulabe uno wano oyani ono wano uno gwe unani uno Kyagulanyi lunaku kyolo during Kyadondo East campaign lunaku olusembayo luno lwakuba drive yali yakabye olusembayo asinkana Jeno Yoweri Kaguta Museveni mulina ku kido wendi oyani oyo katomboza nali luddawa kwefono fe yatuyingira dda musaayi tazzebuzi tetumuguddeeko bubi link eyo jimpere ogenda kambi link jimpa mini box bw'owulira ate ebigambo bye nayogera ku laalega yazo ojja kutya kuba nagamba abantu nina omusomesa wange yansomesa bamuyita Musoke Isa omumanyi Isa omukamu wange omwogezi gwe twogera naye ku mikolo kati ojja omubuuza ebigambo bye nayogera yabimanyi call him even if you can call him now bantu bagane gamba nti mbipanga abimanyi bye nayogera namugamba nti Musoke Isa na ku speech je nakola nagamba nti mwenna njagala mumanye nti omuntu gwe tuleese si wa bulijjo era temulwanagana naffe kuba tulina gye tulaga ekifo kye tumutwalamu tukimanyi oba yayagala oba tayagala olonga muno bishanoonya bwe mupi Kyagulanyi nze ku kadaala ke mbagamba nti ndeese gwe mbadde nnoonya kubanga nga ndi ku TV ku interview n'omukyala kati atwala NTV ye tumusiime atwala NTV omupya yambuza ne mugamba nti by 2019 tugenda kuba tumaze okwaniveiringa esase lidi generation nga naye ndi mu DP so people power eri mu free ebigambo people power our power nga bamaze olusirika Kyagulanyi yatusanga bugiri ekigambo ekyo kisooka kwogerewa ye yennyini ng'ali ku TV ku program gye bayita Frontline
yali frontline ng'annyonnyola abantu ekigambo people power, our power. Bwe yavaawo n'ajja ebugiri mu kalulu ka Asumani basaalirwa, twali mu lukuŋŋaana lw'abakyala nga twabasolozezza, ebigambo n'abiŋŋamba ne mbisomesa Bigirwa Moses ne tubibuulira ensi. So nze mbaddewo, I have been there evolving. Era nze nsooka okubeera na head training, patriotism and capacity building mu National Unity Platform. Yerolo gye nasooka okuzannya ng'oggyeko ya protocol olw'olumu okukola kino nakiri then n'okuba nga nalinga ku advance team. So bwe nkunyumiza story ya Arua nayo mpanvu ate siginyumyangako nayo batuliginyumya olulala. Story ya Arua eyo kuba tuli ku kibiina gye tukoze eki kyenjijjukirako kimu. Arua yaliwo 1 week to my wedding. Kati ng'omulinzi kati president ne yali agenda mu Arua kubira ngamba tugenze mu Arua wa Kasiyano kunoonya kalune bwe nkomawo tusinkane omugenyi omukulu wendi tondaba mu Arua noloza siri sijja omugenyi omukulu nkola ki wendi kakati embaga etambula ebulako ennaku ebyaluwa nga bibaawo n'ogamba omugenyi omukulu kati obwongo butuula bwe buti ngamba naye omugenyi omukulu ye yadda ngambye waali nengamba omwana nfune ekifaananyi ky'omugenyi omukulu era kumbaga nengamba omutimbi entebe y'omugenyi omukulu ebeerewo n'ekifaananyi kye kibeerewo era abasaavinga tebakiyisaako ebyokulya bateekengawo ebyokunywa babiteekewo. Arua nze yandaga